Fa TV UG mwasibye mutya abali ekata abali mu ggwanga erya Oman mbeebasa ne mbagamba nti muli b'amaanyi nnyo kubanga munfollowinga stay on YouTube platform amawulire mba nagaga baga trending okwetolera eggwanga Uganda ne mbagamba nti muli b'amaanyi nnyo kubanga munfollowinga ne bagamba nti subscribing onyige kade Rema Namakuula amuza oluvannyuma lw'okubanga basinkaganye ku pate ya muwala waabwe mukulu myaka 12 gw'olengerawo Eddy Kenzo gwabadde akutteko wano ku mukono mukulu muwala wa Eddy Samusuuza amuza babaddeyo era nga libadde essanyu lyokka munnange libadde essanyu lyokka kyongedde okulaga nti Bambi nti bonna si bantu babi naye bw'osanga omuntu omubi omuyita ku pate n'atajja ne munnange bonna ebintu bakola ki ebintu babitwala easy wano mu nsi munnange ebintu ebisinga byansi munnange omuleka Eddy Kenzo yabivaako dda abasinga balowooza nti Eddy Kenzo akyali ku Rema babivaako dda era ng'essaawa zino munnange beeyisanga ab'emikwano n'ab'emikwano ndaba abasinga nga bagamba nti Rema Namakuula nti oba oli awo ayinza okuddiŋŋaana Eddy Kenzo nti ebiseera ebisinga nti omuntu okubanga okolagaana ne ex wo kibategeeza nti waasigalawo ko feeling wakati wammwe abasinga bagala kuddira bya bufirimu na buzannyo kubireeta mu nsonga zino eza ddala wano tuli mu reality newankubadde kaluusi bazannya ebya firimu oluusi nga gye biri mu bantu naye bino bya reality mani mu bufirimu mwosanga ba ex ne ba ex ne bisinkagana nga bakyerinako empulira ey'enjawulo ne baddiŋŋana kati abasinga mbalabyeyo ku mitimbagano egya social media nga bagamba nti Rema ne Eddy Kenzo tebaddiŋŋana ex ne ex okwesembeera bwe mutyo ekivaamu kikola ki ekivaamu kuba kuddamu kubanga mukwatagana era mukwano mubanga abakoze ki abazemu okubanga muguzimba abaye batokomoka omugambo ku social media bannange abasinga baagala kuleeta bya buzannyo buno bu series kossa ne zifirimu bino balaga simanga ku Telemundo simanyanga ku novela Plus abasinga bagala bita mu reality newankubadde oluusi bazannyako biba bya ddala ne wano tuli mu reality tuli mu reality suubira nti Eddy Kenzo ayinza okuddigana ne Rema okusinkagana abasinga bagate kitwala nnyo ate wala ewasuse bano bisinkaganye ng'ab'omukwano n'ab'emikwano Eddy Kenzo mukyala we mukwano gwa Rema Nyamutoro mukwano gwa Rema ebyaddala Nyamutoro yava n'akonfirma nga juka nabagamba nti Nyamutoro ne Rema bajja kusinkagana essaawa yonna guliba mukolo ogutaliba mukolo ajja kumumiitinga kubanga Nyamutoro yava n'akonfirma n'agamba nti ye nnyimba za Rema Namakuula zimunyumira nnyo era ku mukolo gwe ajja muyitanga omu ku bayimbi abakulu abanaapafominga ku mukolo gwe era n'omukolo gwabwe ogwali ndowooza gwali gwa kukyala yali yayita Rema lwakuba Rema teyasobola kukola ki tasobola kubanga agenda olw'ensonga nti Rema yali mu ggwanga lya Rwanda yali ageze kubanga apafominga wabula amusuubiza nti ku mbaga ajja kubaawo mu full swing era ajja kupafominga ku mbaga ya Eddy Kenzo akosa ne Nyamutoro abasinga bagamba nti Rema Namakuula babanga bamujevunya nti lwaki abapafominga ku mbaga ya ex we eyiba business guba mulimo ebintu omulimo boyina okugujjamu entondo ate abasiba bawe bakola ki sisawe bayinza kubanga bamudisrespectinze okumuyita okupafominga opafominzi ku mukolo sigamba nti bamuyise ne bamuswaza ne bamuyirayira ebintu ne bamukubirayo okwo ku mukolo oba ne bamuvumaavuma guli kuba mulimo omulimo tegwetagamu ntondo akasente kasitabeera nga bagenda kakuwa kubanga Nyamutoro yagamba nti Rema ajja kumuwa ensimbi zonna zajja okumusaba okupafominga ku mbaga ye olw'ensonga nti ye amuyimbira ebirungi era byasinga okubanga ayagala eno bagita Fa TV UG mwongera okubanga mulekerawo kubanga mukola ki mubiteeka mu feeling mwongera okubanga munfollowinga abasinga ba timu Eddy Kenzo baagala biteeka mu feeling nga bagamba nti Rema lwaki osisinkana Eddy Kenzo obala kaki opanga kaki bano just munange bamukwano tewekigenda kutuuka wakati wa Eddy Kenzo kw'osa ne Rema bayawukana byaggwa mbebulungi